ngabo okwemulugunya kw'abantu bano. Ku Lwokusatula Ssabbiiti eno, Minisita Balamu Balughara yabadde ku kyalo Nangabo mu Town Council y'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso gye yatuuzizza olukiiko lw'abatuuze okubuuza ku mivuyo egyali mu kulonda kw'e Lusseesooka. Bino kyalagibwa nga bwe byasibuka ku kwemulugunya kw'abatuuze ku muntu eyalangirirwa ku buwanguzi Tracy Naluggwa Nakibuuka agambibwa okuba nti yalina abantu batono ku layini bw'ogeraageranya ne munne David Ssebyala nti yalina abantu abangi. Twasimba layini nalindi n'abantu 100 nga munanga alina obululu 20 Mwami Obeda Asimu ali wano. Bw'abanga w'amazima yandibadde ajja n'ankwatako mu kibatu ne mugamba jangu okuwa ekifo ku kakiiko tuweereze abantu. Mu lukiiko Balamu yatuuzizza abatuuze beekokkodde emivuyo egyali mu kalulu k'ekyalo kyabwe era ne balumiriza omuvubuka Henry Luzinda akulira abavubuka mu NRM mu disitulikiti y'e Wakiso okukuliramu bino byonna ng'ayambibwako Juma Kigongo DRC wa Kasangati awamu n'ab'ebyokwerinda okuva ku poliisi e Kasangati kossa nti n'ab'amagye. Kigongo Juma yaliwa. Yono LDC wa deputy. Yono. Yakola obuvuyo wano. Simulirako lutalo naye atukaddeko obunkeke olw'okubanga mpagira NUP. Bw'obanga oli wakunkwana olina kumala kuntiisatiisa. Balamu kino kyamuwalirizza okulagirayo ebyokwerinda mu Kasangati banoonye Luzinda akwatibwe olw'okwenyigira mu mivuyo gy'akalulu k'e Lusseesooka mu Nangabo n'okutambula n'ab'emmundu so nga ku kyala DC Minisita yategeezza nti agenda kumuloopa ewa Pulezidenti. Luzinda nga bali omwo. Gambye DPC Luzinda bamunoonye bamukwata na piso yakwatibwe. Okulinyirira eddembe ly'abantu. Mukama wange Honorable Minister. Kati ku nsonga eno abakulembeze b'NRM mu Town Council y'e Kasangati bavuddeyo ne bavumirira engeri Minisita Balamu gye yakuttemu ensonga zino nga bagamba nti tekyawadde ekibiina kyabwe ekifaananyi kirungi. Abantu abagezaako okuvaayo okwogera nga babanyigiriza tebabakkiriza kwogera kubanga ku lisiti bazze bawandiseeko abantu baabwe abalina okwogera abaffe ne bataweebwa mukisa gukola ki. Ye Henry Luzinda ategeezza nti mpaawo musango gwe yazza okutambula n'ab'ebyokwerinda okukakasanga emirembe gibeerawo mu kitundu so ng'era agamba nti omulimu ogwamukwasibwa okukunga abavubuka mu Wakiso agukoze bulungi ekyeyolerekera ne mu buwanguzi bw'ekibiina bwe kyatuuseeko mu Wakiso mu kulonda kw'ebyalo. Yaffe DPC alina kabangali 2 yali tasobola kusaavinga buli kyalo emmotoka emu mu budde bwe bumu n'ensalawo ntambuze aba security okukuuma emirembe mu bitundu ebyo. Ssentebe Malunda Sulaiman ow'ekyalo Mayirikiti gwe beemulugunyaako okubanga teyawangula mazima na bwenkanya ategeezezza nti yeewunyizza okulaba nga be yawangula bamwogerako ye byagamba nti si bituufu mu maaso ga minisita kyokka ate nti bo ne bataweebwa mukisa okwennyonnyolako. Naye obuzibu bwe twalabye ffe ng'abaali baawangula teyatuwadde mukisa kutwogerako naffe kutuyita twewozeeko kati abasajja ne batukuba emisumaali nga weetuli naye nga tusobola kujja kwekola ki. Mu ngeri y'emu abaali beesimbyewo ab'enjawulo ku bwa ssentebe w'ebyalo okuli Kateregga James Owema Nyangwa bagamba nti beetegefu okusisinkana Pulezidenti Museveni ku nsonga y'emivuyo egyali mu kulonda kwabwe era nga wano n'abatali ba kibiina ky'NRM bagamba nti beetegefu okusala eddiiro baddeyo singa akalulu kaddibwamu nga kamazima na bwenkanya. Kusala kugenda mu NRM sikirinaako buzibu. Langiridde olwaleero. Wabula kinajjukirwa nga Minisita Balamu bwe yabadde mu kitundu yabuuzizza abaawangula nti bwe babeera beekakasa obuwanguzi bwabwe lwaki ate batya akalulu okuddibwamu obuto era ng'ono yalaze okutuusa okusaba kwe eri omukulembeze w'eggwanga ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda okulaba ng'abantu abeemulugunya ku bululu bwabwe baweebwa omukisa oguddamu okulonda. Mbakaddemu mu mazima asinga awangule naye ekyo ekyekomeredde alina okumpa amagezi yansindise wano yani ye President ow'ekitiibwa President kati Muzeeyi Museveni nze ngenda muwa brief kyanabasazeewo kyekyo. Anite Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindilire.